Muli mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video olunaku olwaleero nga tutunuulira abalongo baffe abo be balongo abakyasinze okubeera nga bafaanagana. Okuggyako n'ekirala nga tutunuulire ku nsonga y'abalongo biki by'osaanidde okumanya ku balongo abo ebyo ebitonotono. Ekisookera ddala abalongo nga bwe mukimanyi tebakulira bweru, naye abantu abasinga beebuuza nti tebakulira bweru batya. Abalongo bano osobola okubeera ng'obadde obeera ne maama waabwe gwe twandiyise Nnaalongo nga muli mu maka muteredde bulungi ne mufunamu obutakkaanya n'ogamba nti Nnaalongo ono tukyawagane kamugobe. Nnaalongo n'agenda n'abaana be abalongo abo, ekyo nno kiba kya bulabe. Kiba kiraze nti abalongo bano bafulumye mu nnyumba eyo bagenze kkulira bweru. Ekyo tekiba kirungi. Gwe Ssaalongo obeera ojja kubulwako emirembe era obeera ojja kukkakkana nga Nnaalongo oyo omukomezzaawo mu maka ge. N'olwekyo si kirungi kugobaganya Nnaalongo mu maka ago g'abaddemu. Ekisinga okubeera ekirungi, kirungi nnyo bakulire mu maka ago ng'amaka ago mulimu Nnaalongo wamu ne Ssaalongo. Ekintu ekirala, abalongo kikulu nnyo mubayise mu buwangwa. Bw'ozaala abalongo obayise mu buwangwa, ekyamazima ogenda kufuna emikisa egifunira ddala ssente. Era kizibu nnyo okugamba nti ndi Ssaalongo naye ng'ate oli mwavu. Ebiseera ebisinga abalongo abo kiba kyetaagisa okole ku nsonga zaabwe. Abalongo bayise mu buwangwa, ogenda kufuna emikisa egifuna ssente, egigaggawala, egifuna ebyo ebirungi olw'ensonga nti abalongo ba mikisa. Ekyo mulina okkimanya, kwegamba obwavu bwe bukulumira nga buli w'ogenda ku mulimu tofuna, just ogenda bugenzi mu bibbo by'abalongo n'obeera ng'obasaba babeere nga bakkulembera, obeera ojja kufuna bulungi nnyo. N'olwekyo bw'ozaala abalongo mubayise mu buwangwa mubeere nga mufuna emikisa gy'abalongo abo bw'obeera olina. Kati abalongo bano be mbalaze nga bwe mubalaba batambulidde mu nnamba emu, mubalaba abaana abawala abo beefaanana nga bwe mubalaba n'abavubuka abo nnamba 2 era nabo mubalaba bafaanagana. Era ne nnamba 3 nga bwe mugiraba abaami abo bafaanaganira ddala nnyo. Ne nnamba 4 mubalaba abo abavubuka bafaanaganira ddala. Ne nnamba 5 mubalaba abaami abo bafaanaganira ddala. Balongo baffe ba wano mu Uganda bensobodde okugirayo nga bafaanagana. Nnamba 6 mubalaba nabo baba bafaanagana ddala bulungi, wamu ne nnamba 7 nabo bafaanagana. Njagadde mbalaga abalongo abo nga bwe mubalaba bafaanagana. Abalongo abo Katonda bakuwadde abalongo, akuwadde ekyo eky'omukisa ekigenda okukuyamba okubeera ng'ogaggawala, ng'obeera n'emirembe. Kuba buli w'obeera mu mbeera embi, gwe kwata bukwasi mu kibbo ky'abalongo oba mu bibbo by'abalongo osabe ekyo ky'obeera oyagala, ensi egenda kuba nga ekwanguyira bulungi nnyo. Abalongo ba mikisa bulungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. Mubeere bulungi, mweraba.